Koko AK47 ne wabataliwo wano. Mukubire King Saha engalo. Mukubire Shiba engalo. Mukubire Nina Rose engalo. Bazidde mweza Saha. Muzidde mumwaneza King Saha kuba yampane break esulu. Bwenasanga King Saha, bwenasanga Shiba, bwenasanga abapalaso, bwenasanga AK47, bwenasanga buli muntu mikwano jange nange natandika okubange wake wange nzirayo ne muogo. Era mu lugendo lwange olwo ndi mu timu no sleep. Nzijukira kyali wange nga yakabwaka AK. Kati mba nkyali awo nga nzuba ne Saha nali ku deja vu awo. Nangu badde ekimyula kyange kibeera wala badde ngenda kikoona nga kiri wano kidumuna nkiriiremu live. Nagwa ku kyali wange dumuna Namuddu Jazira nkwagala nnyo wamma kumbeereramu ate no manager wange kati bwe yayingira mu bulamu bwange paka mu maka namugamba ate kati olaba ontwala mu maka ate guno omulimu gwo era akola overnight akola essaawa 24 naye nga kagobeko ebera munyo topowa kati benakagoba ne mukwano gwange oyo dumuna champa nyama nyamamba bulira mikwano jange teri antisa tisa nchidemu temusobola kuntisa tisa nga lino yo kyali wange temusobola kuntisa tisa nga nvudde wake wange nga ndi ne kyali wange ne manager wange ne mukwano gwange namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 namba 6 namba 7 paka ku 10 mbadira temunsobola abansobola be bano bokka kuba tebalina ne namba ze bo bamukubirako ne bamugamba yayollo bwe nasanga oyo mukwano gwange ne tutambula olugendo lwaffe ne bazanyo bannamawulire kyekisokera n'olugendo lwonna mulugamba abantu buli kaseera naye tebawulira tebalaba naye tubazaayo emabega bwe nasanga kyali wange lumu tuba tuzuba nga tuli amara bino ebyokulya amarawundi ne mugana naye gwe lwaki toŋŋamba nkugjeyo onyanjule wamwe neme kubanga bano abayaaye nga tebabijjowa ebintu byange kasoke nebaze munyanzi Mungu atutuusiza olunaku olwaleero buli kintu ekikolebwa kibaako olunaku ate olunaku bw'olulonda tulukwasa Katonda buli kintu kyetukola tukikwasa Katonda nebaza Mukama Katonda okuntuusa olwaleero naye nga mwebazaayo ne Mukama Katonda okumbeerera mu nnyo emyaka 10 ate nno mbabuuliranga mikwano gyange emyaka 10 nze nsazeeko njagala myaka gya ssanyu nina emyaka awo gye nsazeeko saagala gyogera bafana egyo njirese egyo emyaka njirese koko egyo emyaka njirese fefe egyo emyaka njirese nina Rose egyo emyaka njirese Saha egyo emyaka njirese emyaka gye ndimu nebaza kugwebaza nebaza nnyo bannamawulire ebako nebaza nnyo buli muntu yenna nebaza abayimbi owa pawaze owa masanyalaza ze nebaza nnyo abayimbi okutandikira ku Big Eye nebaza abayimbi okuddako Kapiripiti nebaza Nina Rose weebale nnyo kumbeererawo ebbanga lyonna nebaza King Saha weebale nnyo kwembalirawo nga sinaba nagenda wala musooke mukubire ku King Saha engalo bannaye nze nina ensonga zange teziri personal ziri straight Nina nange ono eyampa Blake Sulu Blake Suchi dijja nonyeza akayima bakayita Diana banganye bakuba bangambye mbayise bubi mwongere ku King Saha engalo bwe yampa akayimba ako njogera bajja ddala bannamawulire mikwano gyange natandika okufunayo ku ssente okuva ku mitwalo 15 okudda waggulu paka olwaleero ate nkyali naye paka ddi emyaka ndowooza okakebera ku YouTube kasukkamu leero kasukkamu emyezi 6 kali emyaka 10 n'emyezi 6 nenebaza nnyo koko fingo ono
namusanga mu buli lugendo lwange ate era kifaananyi kyange era nange ndi kifaananyi kye naye kifaananyi kyani kyange. Twesinkana emyaka mingi ate ye emyaka gye mbadde njagala obbabuulira gyali gya haso nnyo. Twesinkanayo mu Mbalala nga ffenna tukagoba. Nalina boosi wange ebiseera ebyo bamuyitanga King Michael nga yanvuga nga yantwala oba aliwa boosi wange naye kwebaza Abayimbi nebaza nnyo Febusi nkwesiga sagala nakukyusa deeti era mbaddamu tosobola kunkyusa deeti. Teri asobola kukyusa deeti, teri asobola kukyusa lunaku lwo. Katonda bwagamba mbu leero lwa saha luba lwa saha, bwagamba leero luba lwa Kabako luba lwa Kabako, bwagamba leero luba lwa Nina Rose luba lwa Nina Rose. Ninanga lunaku lukya nga banzija ku lujja nga nva ku lujja nga ngenda olunaku lumu nga nkyala nga bankyaza era nebaza King Sahono ye yaŋŋamba nze kufulumya ono saamu mwongere engala akyali mu pulogulamu zange. Mweja myaka gyenyumiza era akyalimu. Naŋŋamba yali agenda South Africa nsonyiwa boyi leka kati ova ku nnyonyi mbadde manyi togenda nakuba wano mbadde manyi ogenda kweyita buyise ogende South Africa obayise bubi nentiddemuko naako kawanyi ompaddemu akabanja boyi abantu bagaba bagende nakawuka balowooza nnimba kati bwensanga kyali wange dumuna naŋŋamba tugende empiki nengene empiki bakyali bange mwe mwambeererawo wamma teri tebakulimba tebageza ne bakulimba mbunze Kabako nina minisita ewange nze minisita si omukolo gwagenda maaso nga nsirabye minisita nga nze minisita naye nga nkolaganye nabantu nga mmwe nebaza nnyo abantu saa yampa embuzi nga 4 neŋŋenda ne bazisala bannamawulire kamulye ennyama naye temubyogera namwe mujje mwekwate nga mwogera amazima nti twali emmere nesigalawo. Okitegeera Ibula waliwo n'okola omulimu munene. Nebaza nnyo mukwano gwange bamuyita Joweria saagala mwogerako just naye kamuyiseewo ensonga ze. Joweria paka kati atambulira ku pulogulamu za Kabako yalya emmere ya Kabako ngenda kubalangira bannamawulire yo nange nabafunye mu nsonyiwemu olunaku lwange sibafunangamu mbeera ntwala abayimbi bannange naye leero kembafunye kambasomere emyaka 10 gyenkubidde endongo nsanyuka nnyo bannamawulire temumpandikangako kibi kuba sirina kibi sibalinako kibi naye kyensingirako kubagazayo ekintu kimu wama no bad news to a bad man like me. Nkiddemu mu luzungu no bad news a bad man like me. Naye nebaza bannamawulire tebampandikako bad news. I'm a bad man. Nsobola okujjawo oli nenkubuuza wawandiise gaaki nze nakuyiseeko ne twetwala mu speed naye tetutuukanga mukkaawo mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala ba TV namwe mbamanyi abamu bajjeko na buli obwa TV neme kubalaba naye mbabuulira mazima kiriwo ekiti nkimanyi munjagala jasiba bosi bamwe baleetawo evako nkimanyi mutubeereramu jasi gye muzza ebintu balina ke batemamu naye mbagambamu ekintu kimu ki fenna omutonzi yakola ki tubikola bino byonna tubigobako mbwakina TV teziriiwo radio teziriiwo naye omutonzi yakola ki ate bwasalawo munnange takubira TV tayogera na radio ayogera n'oyo ali mu kizibu kye. Era mbeebaza nnyo aba media platforms mwenna nze munkoze ekintu munkoledde ekintu mumbeeredde mu kintu nze ndi mwana wa kintu naye musinze ne munkolera ne ndowooza oba nze kintu mwalaali nze saasoma miiza college dropout but I'm okay. Nsula mu bulamu obulungi njogera ne Katonda wange buli lunaku njogera ne bakyali bange basa njogera ne bantu Kabako tojja wano ngoze mu nnaku kano nkaddemu olunaku tosala bya kucelebratinga happiness bya kunyumirwa bya kuonerera ddala nina emikwano mingi bwe mba ntisse emikwano I think I'm among the best. I'm not the best but among the best. Nina emikwano mingi nina abanjagala bangi babadde bangano ngamba kyusamu
tugende tuve wano tugende walala wama mikwano jange mbagamba natandikira najja na nkumbi sijja kwesoga Kampala speed saya ngamba atawo twamazeewo nawo tusooke tukubewo ofune taxi kutwala mu kibuga. I think tutandikira kwemu nava najja na nkumbi wema ntuuse Makindye ngenda mu kibuga sikyo naye era nawo mu kibuga yeeralikire wemba ndi Makindye otegeeza bwemba ntambudde ngamba najja na nkumbi nga ntuuse wano Makindye kati we mu kibuga gezaako okukaaba because the problem is in Makindye. Ngenda kuba nti I'm celebrating 10 years. Munsonyiwe. The beast is in town. The beast 8th November. The beast is in Makindye. Nebaza nnyo mikwano gyange Jessica mbabulira amazima. Oyinza okwewuunyisa nebaza buli aguze tikiti wano. Naye nina nebazenga buli muntu awulira. Muyinza okiwakana kalenda ntono naye wenjogerera tewakyaliwo na tebo n'emu mwana. Tewakyaliwo wamma. Njogere ayagala obigobako yangunga obigobako mu VIP mu ordinary naye ebya tebo nsingira ddala nenebaza buli muntu yenna tebo available manya nimba eyo si page yange teri tebo saha bino mikugambye leero ne tebo bagikugulidde naawe abawagizi botamanyi nga nze mbamanyi nina loze ye nagimugwadde dda nga ye tannaba kumanya otudde mu maaso wekyangira Sefo ojja kutuula ne kalo tuula ne kalo yabula lanka tuula ne kalo kasiitawo mufaafagane bafana mujja bangi mmwe mbamanyi abamagiki sibe no show yange temujja nnyo yange naye mugenda kujja wano ndowooza olaba mbasabayo ekintu kimu bannamawulire nga kyo kibasaba olwaleero mwebale nnyo tuwandiikako birungi ebibi ne mubireka tumanyi naffe tulina ebibi tubirina naye era ebibi temubiwandiika muwandiika birungi kuba tulina abaana tulina abatuulirizaamu tulina abatugenderako. Nsingira ddala okwebaza musooke mukubirako abanodika paints mubakubireko engalo abo balanje ekigambo kimu nti what I'm gonna do for these 10 years munsonyiwemu I'm gonna speak English for the first time. Don't get too scared. Don't get too scared. I'm going to get me well and clear. Today ngambye mukwano gwange I'm gonna speak to my people. Ngenda kwogera ne munnamawulire omukomu njogera ensonga zange ambuuza ensonga ze omukomu kuba lwe lunaku lwange lwensobola nange obasanga wammwe mwe mukwano gyange mwabasinga nebaza nnyo ne waliwo ne Charlie nebaza nnyo Galaxy munsonyiwo